Eri Kampala Paul Ssemwogerere ayongera okusomooza bannabyabufuzi mu kiseera kino okulaba nti wabeerawo obwenkanya mu buli kye bakola n'okulwanirira obwenkanya bwa bannayuganda so si okubutyoboola. Nkozeewo ki nayagala okukya ku Archbishop naye gwe naawe oli musajja oba mukazi gwe kiki kyokozeewo ekyo tukyefumikirizeeko nga tuddayo eka nga tumazeeko okuwulira olunaku olwaleero makakasa nti eddembe lyeyongera mu nsi amazima n'obwenkanya bweyongera okumpanya okugwawo mu nsi. Ssaabasumba Paul Ssemwogerere abadde yeetabye mu musomo ogw'okujjukira eyali Ssaabalamuzi wa Uganda eyasooka Benedicto Kiwanuka eyattibwa ku mulembe gwa Idi Amin. Kwewulira ku nsonga enkulu eya Benedicto Kiwanuka mwewale kumwagala n'okumujjukira ebirungi byakola. Teyamala bbanga gwanvu ng'akulembera kaali kabanga katono, teyaleka monuments naye tukyamujjukira olw'okubanga yanyweza amazima n'obwenkanya ate n'agafiirira ekikiririzaamu n'afa ng'akifiiriridde nga tawungawunga n'akinywererako atabuzaabuzibwa. Ssaabasumba mu ngeri y'emu asoomozezza bannabyabufuzi okutuula ku mmeeza mu kiseera kino nga ensi yeetegekera akalulu ka 2026 bakkaanye ku ebyo ebibasoomooza olwo akalulu bakagendemu era bakaveemu bulungi. Abantu abasinga ennaku zino twagala nnyo okukozesa abantu ng'abo tufune akalulu. Tugenda tubagamba nti nze bannange ntambulira mu bigere bya Benedicto Kiwanuka, ntambulira mu bigere bya gundi, naye bwe tutuuka mu nkola ey'okulwanirira abantu tubikola. Nga bw'omanyi nti emyaka mingi nnyo okuva taata waffe baamubuuzawo myaka 50, famire yonna tuli traumatized. Abamu bali Bulaaya, kibakosa okudda wano, tebaagala kuyingira muno, kuyingira mu bya politics, kubabuuza bino ebibuuzo. Si buli omuntu asobola okubeera very strong. Ne tulinawo abaana abamu ng'ono Dr. Nabadda Stenda. Benedicto Kiwanuka nga ye mutandisi w'ekibiina kya DP yattibwa ku mulembe gwa Idi Amin mu kiseera ekyo nga yali Ssaabalamuzi nga yalwanirira nnyo obwenkanya naddala mu ssiga eddamuzi ate n'obwenkanya obw'abantu ssekinnoomu.